mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Gavumenti ya Uganda yalangiridde enteekateeka ey'okwanjula ennongoosereza mu mateeka g'ettaka mu paalamenti eno ey'ekkumi mu kaweefube gwegamba nti waakumalawo kibbattaka wamu n'okugobaganya abasenze ku ttaka mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ebyafuuka kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu lisonsomolera ne gye litafumise. Mu nnongoosereza z'ettaka ezigenda okuleetebwa, minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Sam Mayanja agamba nti gavumenti eyagala eggyewo ettaka lya Mayiro mbu kubanga lye lisinze okuvaako endooliito z'ettaka okweyongera mu Uganda. Wabula kino kizze kiwakanyizibwa obwakabaka bwa Buganda, abakulembeze b'eddiini wamu n'abantu abalala ab'ensonga mu Uganda eno nga bagamba nti obuzibu bw'ettaka tebuva ku ttaka lya Mayiro nga bino byonna byagafuma bagabejjereza taba nti Nabangogoma alina emmindi. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde yaliko nnyini ntebe w'NRM mu Buganda era omuwi w'amagezi eri Pulezidenti Hajji Abdurahimani Nadduli ng'ayogera ku nteekateeka ya gavumenti ey'okuggyawo ettaka lya Mayiro ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga. Haji, waliwo ensonga eri mu ddiiro gavumenti ereeta etteeka eryagala okuggyawo Mayiro. Gwe ng'omu abantu abalwanirira gavumenti eno ensonga y'okuggyawo Mayiro ogiraba oti? Omuntu okubaawo n'ekirowoozo ekifaanana bwe kityo abeera mu kafiiri mawanga atalina ddiini mu mutima gwe. Bw'ojja mu buyinza bwe tukubira akalulu tetukuwa bya bugagga bwaffe, tukuwa buyinza butulabirira n'ebintu byaffe. Mu nsonga ze yatuwa nga tugenda okumulonda nabe yakiteekamu. Kakati kizuusi oba bulyaza amaanyi. Anti alina bano baminisita abapeera Sam Mayanja. Abo baminisita si bazaale ba bwaminisita. Obwaminisita nze saaliko minisita. Waliko? Siri mulamu. Woli? Luguudo tabadde minisita. Abadde saba minisita. Bwe babala abalamu tomala. Abantu babeerako baminisita ne babivaako. Naye nze gambye awo osaba buyinza na buvunaanyizibwa kukuuma bantu na bintu byabwe. Haji, anti bo bagamba nti obuzibu buli ku Mayiro. Bw'abanga obuzibu buli ku Mayiro, abo bonna abaavu ebunaayira ne bajja basenga wano obuzibu babulekawa. Kuliko goyinza okuŋŋaanya ogundi bwe yava ejjindira gye Buganda ne bamugoba. Abaleeta obuzibu buli ku Mayiro baganda baabwe be bagaggawaza abatulowooza abatutunula nga baga nti yaba omuyiru ebyo biriwo kubanga tebatubalanga abantu batubala kuba bantu bakola bwe batyo. Haji, saba minisita tewamulabye mu palamenti ng'agamba nti kye batandikirako kwe kukyusa mu mateeka g'ettaka. Oyo mukazi wattu muleke amanyi ku byafaayo by'eggwanga naabimanyi. Kuno okumanya okuleekana ntulekana byobufuzi si kumanya kuwa mateeka. Kaakati kwaba abalwanagana ne Mayiro ani alina jjajjaawe yali sigendole ku ttaka eryo nga baliteeka balitongoza. Ekigezi eriyo ettaka, ebunyolo eriyo ettaka, etoolo eriyo ettaka, mwakyali waliyo ettaka, mu Eastern muliyo ettaka. Lwaki okanyanira lya Mayiro lya eryo ttaka baaliwa bakopi Mayiro akanaana baki bakopi. N'olwekyo ebyo abakopi byayagala okunyaga eryakabaka Mayiro 3.5 lyana bwe banayisizaako ettaka lisigalewo. Nze nja kubaleka balinyage ne Lugati bwe yanyaga engoma yaffe Wango yamala emyaka 46 mu Bungereza ne bagyetikka ne bagikomyawo. Ngoma bugoma n'eryo ettaka ligenda kukoma eyo lidde naye manya nti bwe lidda nina nyiryo n'alisangako biridda nabyo biba bibye. Biba bibye. Haji, kibyobuuze bitagwa. Akasembayo Sam Mayanja obawa magezi ki? Oyo Mayanja akyali bujje mulindirira emizimu gya Buganda giri mukwatako neyeyambulira Buganda ne bajjajjabo okujjako ng'erinnya yalibbe akirindirira ekiri mutuukako naffe tujja kubagendera ku nsozi wanje tunakuuma omuntu mulamu tunakuusa ddi buli anajja nakukanga mu kamwa ka Muganda twali muwagidde oyo Mayanja mulikajagerera embuyaga wanje. Haji, eno enteekateeka gye baleese njagala okunyonyola omuntu ategeera n'otombuuza bibuuzo byakyedda nnyuma. Anti ngamba Haji nkuyigiriza nkugambye etteeka ly'ettaka eyo liri mu ndagaano ya Lwenda ekyalimu bannayuganda bonna kugisaako mukono. Endagaano eyakolebwa bannayuganda nga tuli wamu ye constitution y'e62 ate era nayo yazza ebyo bitwatuwadde Abangereza okukuuma
n'olwekyo beebuuza ku baganda bannannyini ttaka leero tokungulula bannamawanga tobajja egini olubajja ettaka tuli eryabandiko baaniina Wanji Haji gwe munnamawulire n'omusinga okwotinga omuntu oli yakwotinga n'agamba easier said than done okukyogera kwangu era okukisa mu nkola kusibu